Amiru ngali ku maid. Revenge. Nga revenginga. Revenge ne Choze ni beki ngali nani? Ne driver. Webale nnyo. Amiru ne maid. Kati kye kyabaawo. Bakoma wa Amiru ne maid. Kati ante oli kiri kyana kifunye gundi n'agamba kakole ki kamujjo. Yogere ddala egundi kyeki. Egundi kyeki. Kyoga maid gwe yafunyisa olubuto batugamba mbona alina omukazi ali olubuto ye maid. Amiru abirabye. Agamba naye kakolagane n'omuki n'omukozi we waka. Bwe yafunyisa olubuto. Kandi nawe kyekiriza. Kati kankulage. Neda sina kyogerako ekyolubuto. Maid ku lubuto sinabakikiriza. Kati kyokka Amiru baliyo bawoza mbw Amiru enewe n'ekirala Amiru tali heartbroken nga bwe mulowooza. Tali. Tolaba omuntu nga alimu ebibeerabeera n'abantu round about omutima ogujjayo bujja no withdrawing kanotandika alaba mulabe byonna bagenda obikola bwe bati. Ng'oli mukoowu. Wama Amiru kubanga ndaba yatudde mu challenges musimanya waliwo challenge yono omusajja yayimba asimanya ddala mbimaze emikwano jinkwese ono yasembye amaka gatutte ne wabeerawo neno olimba lwa David Lutalo mbusimanya mazima nakona kyena nandikulese mu kyalo akasana kaaka muganda wange sana kukaaka naye ate gundi yawandiise Gulf News nti obudde butandise okuba nga bukakkanamuuko Neze nga sinawulya obukakkanamuuko. Obudde bwo bwetandise okukakkanamuuko. Wasokakkanamuuko tuli mu gwa munaana. Bwetera nti kale omusana ng'ogwaka naye ekibugumu okitegera. Tekyali nnyo nga kyaluli. Butandise okukakkanamuuko. Bakata sootulako wano notatuyana nnyo nga luli. Enewe oli mutuufu kati owulya tinakawo akajja kalinamu kakantuntu. Enewe mwasuze mutya baddiya bange mugamba ki? Muli mutya? Ntandise n'ekizigo ekya Nnyondo Gleam. Gwe wenna ng'oyala kulabika bulungi. Guno omusana gutuyisa bubi gufumba sikiini n'obeera nga wena okufaanana bibyo bannagala ddala omukyala. Omukyala weekole koonyirire abasajja bo basinga kunoonya ssente tusobola kubetagako ssente si bwe kiri kati boka banoonye ssente ffe tukole sikiini ffe tunyirire okitegeera oyagala body products kubanga oshepingamuuko oyagala as products za sikiini oyagala products za kikyala za mu kisenge biki byonna aba Nnyondo Gleam tuyina. Nate era n'ekiziga eky'omwami twakiteedde ddala ku katale twakoze kiri ekiziga eky'omwami nga kyanjawulo nnyo bwe kiri katale nammwe mutunoonye ko newankubadde ng'olina ssente tekigwana kuba ng'onyirira muganda wange nyirira nga n'essente zo zikola ki ozirina Simple Male ogamba ki muganda wange ndi bulungi Nnyondo kiri kitya naye nga nekusanga wali eri ng'oli muwombeefu bwoti naye alabika toli wafujjo asirinya wafujjo mweriri naye tonotono siringi mweriri bagamba akatula k'ebisevu kati eri muntu ateeka kabiri ku mutwe n'abeera nga mwangu muganda wange naye nimwakubadde tubuuzeko eno abali ku Nnyondo Media yo kiri kitya naye nga balabi ba Nnyondo Media amaanyi abampita Simple Male omuyimbi w'eggwanga akayimba kali nakateekayo abaana baakaagala waliwo abaana benasaba ne bakulamawo ku challenge ne waliwo ne guy wano bamina akasalamuuko awo bamuyita David the Great omanyi atera nnyo Edward the Great atera nnyo okutusalasalamu waka wa YouTubers atambula n'atambuza waka akola kyamaanyi nnyo enewe yeebalire ddala naye wampise ku nsonga zonga ggwe nakuyise nga ku nsonga zange anadde njagala kukola ki z'omuziki kunyonyola ensonga z'omuziki abantu beyongere abantu bagende ku YouTube yange bakirabe kyonna ekiriyo waka namutaddeyo muyitirivu yali already nga tunagenda ku music kakusube ku divertingemuuko waliwo waŋŋamba nti Amil omumanyi nnyo nti era kazini wo byali bituufu balwalirwaliro n'otera okukuba ne banno ebyo bituufu kazini wo Amil kazini wange kazini wange zo ensonga mbadde sagala jjogerako okuba ngenda mu details muyina yenna waati ow'obukulu oba kuva dda mu buto bwe kibumanya oli tususika n'abantu ne bafuka b'enganda zaffe mu bukulu oli gondi kazini wange kuva mu buto oba mu bukulu kuva mu buto anyway kale ogenda kuyisa eby'omunda obimanyi si bwe kiri bimanyi eby'omunda eri munda era ndabira ddala abantu nga bagenda bayogera oli ayogera kiri Chosenbeki yakoze bwati Amiru yakoze bwati nga tebamanyi ensonga esirikale ng'awaayi kabayogere ekituufu
tubuuliremuuko kale togenda munda nnyo bade sagala gendayo kale ku byokwo tubuuliremuuko kubanga ne kumacha mva kwogera naye Amiru bakwogera na Amiru ali mu mbeera ki antedeka akabasa awo nga mbuzabuzaako koki Amiru ali mu mbeera ki ali fit talina buzibu bwonna naye Amiru ali fit bwe kyobera omanya bali banchite stanti oba revenge bali mu revenge bona bali mu revenge yamani lwaki ene waliwo nesaka yakyogeddeko n'agamba nti abantu bagamba Chozinibika ali mu revenge ga ku Amiru kitwagala okumanya Amiru yakola ki lwaki Chozinibeki a revenginga kale ekituufu mbadde sagala gendayo naye okurevenginga gwe kuddiza omuntu kye yakoze kagambeko katono olaba abantu abo babiri bwe bati Chozinibeki ye yasooka okubanga ali bwati ne bwati kati Amiru namulaba agezaako munnyonnyola tagira okitegeera nga omanya omusajja njagala tunyonyola ebintu ebitali byaluyayo manyi mwe abayayenze musobera tunyonyola ddala bulungi nnyo Chozinibeki ahandika okugira bwati ng'agira naani anti nga angala owulidde nti abavubuka baze bamuteeka ku bavubuka ab'enjawulo driver simanya gundi okitegeera kati nga muno Amiru naye aba akiraba okitegeera amunyonyola ebintu amunyonyola alusa amugamba ono takyawuliriza bamanyi naawe omuntu ng'alina muki ng'alina abamugambako oba abalina abamutijjisa ennyo okitegeera kati Amiru kwe kulaba naye nga yeetaaga akolemuko kaki sokoleka embeera ki gye yalabanga ne driver era bano basekajja batandise omutijjisa wuyo amukoledde zipate simanya birthday kolyota birthday y'omunno ya mukazi wa munno namukolera birthday kolera birthday ebyo byonna n'abiraba Amiru ng'abiraba bwe yabiraba bwati nagaa nonno mba neeno era yanterako n'akameseji koolo nzijukira ekitegeera ne mugaa munyumya nnyo muli muti kati nze n'Amiru tusobola omukubirako essimu ogirina onako akasente olaba ennamba yeeyino wano wulira message eno tusobola giteeka kuwona abantu ne bagiwulira wulira message eno ndowooza otegedde byegamba eddoboozi lirye katulabe wa gwe ye ndowooza otegedde byegamba tusobola omukubirawo tusobola omukubira nsobola omukubira ne mukuteerako wano ne mubuuza kibuuzo ne mugamba sooka obeeko kyogamba nnyondo wano eno okategeera kati kale ye kyeyakola bambi ekirala nti ayagala okolamu ka revenge nga omanyi balinayo ekikoze waka eyo kiina ayinamu kuki ku bintu naye atandika okiraba nga Amiru n'aganza omukazi n'aganza maidi nga kimufaako okitegeera omanyi abayimbi bagenda ne bayimba ennyimba ffe ntulowooza mbu just yakedde ku makya kubanga ali creative enough n'acreating oluyimba n'aluwandiika nga tewali nsibuko abayimbi bayimba ennyimba nga balina ensibuko omanyi n'oluyimba mbu mwagala ki abasajja mwagala ki lweyamale Chris Evans n'agasimanya mbu waliwo kagundi awo ka chorus awo weyakonako ku maidi mbu maidi sima oba omwagaza ki biki bitwatugende Amiru ng'ali ku maidi revenge nga revenginga Chozinibeki ng'ali nani ne driver webale nnyo Amiru ne maidi kati ki ekyabaawo bakomawo Amiru ne maidi kati anti oli kiri kyana kifunye gundi n'agamba kakole ki kamugyewo ddala egundi kyeki kyoga maidi gwe yafunyisa olubuto oba tugamba mbona alina omukazi ali olubuto ye maidi ebyo sibyogedde tugende mpolampola tuwulire ekituufu kakati Chozinibeki naye kwe kukola ki kwe kusalawo naye ajja alivenginge nga Amiru amaze okufunyisa olubuto maidi olubuto anti bye biva mu revenge bye bivaayo kakati mu bonna anyway omanyi bagamba tosalanga gwakawala nga onawakuliriza gwakalenzi kubanga Chozinibeki abamukomerera baki bangi n'abakomerera Amiru baki naye mu bantu bano eno ani musobya Chozinibeki yasooka okwesoosasoosa neki ne driver n'abakozi be ne driver oyo ani seki Sekajja yasooka kwesoosasoosa ne Sekajja Amiru ndoza n'akiraba koye nesosososa nani ne maidi Sekajja akoze olukujjukuju mukazi wa muna mukozi de birthday lwaki tolinze mukwano gwo ye nanyini mukyala akolere mukyala we ki birthday gwo gikoze Amiru abirabye
agamba naye gakolagane n'omuki n'omukozi w'ewaka bwe yafunyisa olubuto kandi nawe kimukikkiriza nedda sinakyogerako ekyolubuto maidi ku lubuto sinabakikkiriza kati kyokka Amiru baliyo bawoza mbw Amiru enewe n'ekirala Amiru tali heartbroken nga bwe mulowooza tali kati nze kambabuulire nadde neewuunya Katemba gwe yahandise okuzanya mbuno ali mu ddwaliro mukwano nga bakumenya omutima n'obudde obukunuzaamu kamera bukubula ng'omuntu obadde omwagala byaddala ng'okyamwagala ng'okyamuliyo nga naye ng'obadde okyamwagala ne bamukutwalako tosobola kukola Katemba oyo gamba no kati nzirise batte mu ddwaliro nga bw'opostinga bw'oli bw'oti Musima Mukama yamba omuntu gwe bagira bakutako omukyala omuntu labayo kumba mama Amiru naye wayitamu dda kitegeeza Amiru yasooka okuyitamu omuntu wala omuntu kasita omulaba we batolabira ddala relationships mulabe endabe olaba wooti nomanya nti ekyali stand nakati oda we ndowooza kasita olaba omuntu nga alimu ebibeerabeera nomanya nti round about omutima ogujjayo bujja no withdrawing kanotandika alaba mulabe byonna abagenda obbikola bwe bati ng'oli mukoowu wama Amiru kubanga ndaba yatudde mu challenges musimanya waliwo challenge yono omusajja yayimba simanya ddala mbimaze emikwano ginkwese ono yasembye amaka gatutte ne wabeerawo neno oluyimba lwa David Lutalo mbusimanya mazima nakana nandikulese mu kyalo okitegeera musimanya nakujja eri mu kyalo mu kapaleko kali simanya akabbulu simanya biki nga wenna okoze biki n'atulamu ezo challenge mazima olina obudde obutulamu ezo challenges nga bakuddeko omukyala gw'oyagala kumbe yali taliyo mbw ali heartbroken n'akola buposti awo Mukama yamba omukazi bali bampeta then n'atuuka ekiseera ne bamuteeka ku drip ali ku drip mbu ye yalwadde n'adaleko twamuzigungi tegimenyeka mitima egyo emyaka tegimenyeka mitima ne Amiru ng'oli muyaye ebyo nabeera mu kupretendinga talina yadde obuzibu n'obu talina wadde akamuluma ku mutima bino bibagamba naye busajja batuguma era bananga omutima guluma Amiru talina mutima gumuluma omutima tegunnalwalako ali mu kutundirako byakulya bye atundirako mmere onaga nti waliwo akasipakinze kannekwate kano ntundireko kazini we gwoliko atundirako restaurant gomanyi buli luyimba lwa sad story lwagamba nti lwa sad story alutekako akalango k'emmere abayita mu jemuli lwaki oli mu sad story nga naye bw'okubirako ne advert nebananga Amiru bwamwe talina buzibu yadde walayinze nakitegedde nagambye mazima ddala muntu ojjawo gwe omutima buli kago naali kulese mu kyalo naye akaliwe kali mujje tulye emmere mazima ddala olina appetite eri emmere eyita abantu n'osigala ng'ofumba n'okufumba ng'oli okola naye ng'omukazi obadde omwagala nga wamenyesa omutima otuke n'okulwala banaye bantu mmwe mulimba kumbe Chosen Beki naye alina kumuviga movies on so mu byonna Chosen Beki yasooka okwekuusakuusa ne maid yasooka okwekuusakuusa n'omukozi we ate wakane ayinza okuba nga Amiru yasooka okwekuusakuusa ne maid that's why ono mwana n'avaayo nayimba n'oluyimba ono yasooka ate yeekuusakuusa ne good n'omukozi imagine man actinga mu cheap okwekuusakuusa n'omukozi ngamba omukozi we kitegeeza ne Amiru naye actinga ina cheap we naye ali cheap oli yasooka okukikola kadandi buli omu kyomukoze kyanoonya kyakukola kitegeera tuba naye oli yakola ki agwa mu maid nga amazala ago ogwate mu driver kasi omanyi okulumpa ndowooza kati awo nawe tugenda ku music wo naye nga bagamba abaagala nti muteekayo byammwe kati waliwo n'abantu abagenze okulya emmere okugumya Amiru eriyo n'abawala bangi nga mumubire mukwano gwange yageze okwetega Amiru kati ali free ali single omuvubuka mulungi mukozi akafunyemu akasente bamuleseewo abaana bo bwana beeyora ne bagenda ate nga yawonye Mukama yamuyambye yawonye yawonye ki oba owonye omuntu okuba nga ajja n'akutwalako mukwano gwo okuba nga asobola okutwalako mukazi wo meaning oba owonye Katonda Chosen Beki yawonye omuntu asobola okudda ku maid kuba kakati kigambibwa ti Chosen Beki yabadde alabirira ewaka amaka gage yasula bills buli kimu yakikola yeye yawasa Amiru ate Amiru n'ajjamu akamanyiiro oba ejjoogo ate n'akola ki
naganza maid ate oli yakikola ono yagezaako just pretendinga kumulaga anti kati ezekanakana n'ez'ebisikicho gundi Amiru gyali badde aguma kubanga alega gwe bawasa kazini wange oyo yawunyira ze namugaye kongola my brother nekyozini beki kongola lwakwati musabire alime okubuka omusulo oba owonye kibambula era n'ekirala kubanga nawe buvuka ne bw'omulaba musimase kajja zaakako oyo gwe njagala olabirako nti omuntu osobola okusigula mukyala wa munno n'obeera naye kati wemusanga ate ng'olwedda alina oli osobola oba owulira otya oyombamu naye nga abasinga bagamba it's gonna end in tears lwakuba nti Chosen Becky ye tayagala kumanya ono bw'aweta ng'akola ki n'omusiguza ajja omutima kubanga abasinga bagamba bw'olaba omuvubuka ono ate mutonyi ku Chosen Becky era mutonyi ku Amiru akitegeeza nti omusiguza ajja omutima gw'olwedda gulevolinze toyinza kuŋŋamba nti asobola oggwayo nnyo mulaavu tasobola era Chosen Becky talina kyayinza kukola nekimenya oli mutima tasobola bana bazanyirako emitima gikyali migumu ogambye nti eji eyo temenyeka mutima eji temenyeka mutima ekyokubiri kyoga nawe omukazi wakoleka tomenyeka kisinziira ngeri gye mufunyemu mba mufunye mmanyi talina nniga aba asobola okummenya naye omuntu gwe nfunye nga mmanyi nti waliwo nniga amwebakako abeera naye buli kadde tugambe nkwanye muka musajja okitegeera ne maliza nga nze muyina nti ate kati oyo ayinza okunnyiizaamu yadde olwedde mmanyi kimanyi namujjeeri ng'olwedde bamulimuwuubawuuba tolina oyinza kukitandikira naye anyway Chosen Becky yakisusizzaamu ko n'omwami omupya abali eri Becky singa abaana balaba baroma singa abaana balaba anyway abakyala tulimbamuko sometimes ate n'omwami naye bwe yafunye gye emyaka gyegyo egy'obuntuntu obutalatala anyway naye nga tubagaza kisinga nga newankubadde abasinga bagamba it's gonna end in tears. Chosen Becky alabika yava wala labika okuba yava wala mukyala alina ekyalo kingi lwaki mumulangira ekyalo kirungi nnyo tulaga abaana buli muntu ayogera alangira Chosen Becky buli mwana mulage fe okulanga omwana we omuwa buli kimu ne Chosen alabika yasomako simanyi ekyokusoma oba simanyi oba teyasoma naye kyemmanyi kale alaba ebintu ebipya biyina engeri bimukyamula bipya bingi abasinga omuganda yava mukyalo nnyo ate muva mukyalo nnyo nga baali tebalina muwadde kasente waka tewali kimala mumanyi nga kantu kuba ka bulijjo naye ng'ate oli alaba nga kamaanyi nnyo bwebwa tebamutwala baba basobola omutwala bamu nga banabawala Chosen Becky akyagenda emirundi n'emirundi noone teyeeyibaala yamaani ayinza okufunayo ate asinga gwe sokoddemu onkube kale kagundi kange nkomewo okugundi okasa nkuseemu bye nkuseemu ddamu mpeyo kakapeera Amaru wefenna abaana bajje bali egundi bali olusaniya omuyita Amaru anti lyerinnya lyaffe eri mu kigundi mwamutanga bwe mutyo naye bannange mukyusa amannya anyway soko kubemu eri kagundi kale akayimba ndaba ng'onfudde ekyakulambuzi amaaso go ntunuuliza gakijambula okaweereza Chosen Becky mulamu mu maaso nenensika bwe nkusalako kyuka bukyusi neweepima ekyo kye kinviirako nze okutawuka nenetsanga ngafunye kamunguluze ekinnuma ku bikolwa byogwe kukimanya nti binnuma teno tabikomya kikinaye mpulirawo nsikasika lavu yeefuse yakusika diba bw'oba onjagala kito kindaga ne tufunayo kadeti ne tutosinga nina bingi ebyokukugamba nina bingi ebyokunyonyola nina bingi ebyokukugamba kamaama naye atonewala sokoleke ani aluwandika oluyimba oluyimba nze nduwandiika kati olukolera wa enyemba zikolera awo waliwo producer waffe bamuyita Mane number 1 producer Dubai kitegeeza muno mulimu studios ziproducinga audio n'amaanyi music audio bamuyita Mane number 1 producer Dubai byana bigwerawo muna Uganda ana buli kikola ana buli kikola anyway tugenda kabasampolinga mu kaawo naye oluyimba ani yalukuwandiikira nze yaluwandiika naye omanyi okuwandiika eri musajja muwandiisi kati akayimba ko tukaweereza Chosen Becky kati Amiru tege mu kifo kyo yayimbira kayimba kakamukwateko naye nga genda okanoonyeko kayimba Amaru yakaŋŋamba nkawandiike yaŋŋamba nkawandiike mabega kaawo naŋŋamba mwana demu wange demugaa mwana kankuwandiikireyo akayimba nenkawandiika next stop Amiru nga kakutudde mu challenge
Amiru kateke mu challenge mwana kayimba. So bwe kitobwe kiri bwe kiri. Ona kwa buyimbo bulala. Buyimba bungi je buli. Ku YouTube. Buyimba bungi je buli wakati wakamuta nenga tugenda tusubira okutabuli dakika. Show media handles. Bajita Simple Male. Simple Male. Nonya. Wonna. Buli wamugendo wandike mu Simple Male. Oluyimba olwabita Love Yo. Luina gundi video. Yonna. Luina video. Video limu coming soon. Video limu kujja buzi. Era kaluja kunyuma lunyuma video ndo zaja kubera ya. Simple Male. Ng'otudde wano sagaza kazini wozirabye. Of course waka kizibu kyakubeera nga tulina abantu batuyambako. Omukyala ofuna omwana akuyambako ewaka oluusi olinayo abaana oba omwana ogenda kuzunga ogenda kukola alina okuyambako ewaka. Oba oli awo nga mwetaaga n'omusajja nga era bw'obirabye ewa kazini wo. Waka wetagisawo n'omusajja. Abantu abo balina abantu abo wewaka waabwe abantu ababayambako omukazi musajja bo bawa amagezi ki abo nga baba bakoze ne bakama baabo bawa amagezi ki abakozi ne bakama baabo amagezi gembawa tandika n'abakozi abakozi bakubiriza owa maid amagezi abakozi naddala ba maid driver amagezi ne ba driver mufokasinge ku business zamwe mujja tamya abantu ba driver mufokasinge ku mulimu gwammwe ba photographer videographer mwenna mufokasinge ku mulimu gwammwe kitegera respect your boss wo muwe ekitiibwa kitegera tekiba kirungi kutandika kulira mu sowani ekiri disgusting kitegera omuntu aba awulira nga kibanga olaba kazambi wali man omuntu owulira nti ate kati olya mu sowani ye ng'oli oba okitegeera kibi nnyo ekyokubiri mu abasajja ne bakyala bammwe omusajja tunulira nnyo ng'otwala okuyambako okutwala ngamba omukyala gw'ofuna kategeera naye mukubemu ettooki mugwamba komando ate munawe n'akimanya otya omutima oba onagukebera omutima oba onagukebera n'omanya nti kino waliwo ebintu bingi ebiraga omuntu atajja kutawanya ge mazima oba okitegeera kubeera akali bakendo bakalabira ku mukonda waliwo ebintu bingi nnyo by'osobola olabirako naye toyinza kugamba muntu gw'okutte kutu bwe bati gwe kennyini mulabe engeri gyakwanguyidde omutwala noga nti ne bali tebamusumbuwa abalala kitegeeza naye sekajja naye ajja kukwata naye abeere mwegendereza kitegeera anytime coming soon ekyokusuubira a few moments later azisuubire kati mage kigowa abakama baabali munonye ku bantu abatuufu mugezeko nnyo bintu tebiri mu nnyo interview waliwo abagamba nti kati wemba nonya maid nyina kunonya maid nga muliwo abanonya ba maid nga basinga okulabika obulungi nosanga omwana nga yeesiga ekizigo ky'ennyondo glim nga alabika bulungi nganze waleeno ngo gyonna epankamu ng'ontekamu bwa maid nga nkozesa nnyondo glim okitegeera mba ngenda kulyawo oba olina okozesa omwana nga mulungi waka tolina leeta kibibibi bamanyi oleeta mbw ebibi okitegeera ebibi oli olukitunulako ate oyo mulungi akozesa nnyondo glim alabika bulungi yagenda okusikiriza ate mukama we ate asobola omugaana asobola omugaana kubanga era bangi ababa bamukwana basinga bagamba akande tekiwala nga kiriawo tekirabika bulungi kiriawo kiri byakyo tekimanya kizigo ekifaanana tekikosa ku nnyondo glim mwami tejja kufuna interest naye ogenda okulaba nga ate gye bikomekerera nga interest bagipiikinze mu musajja enewe kati mu byonna twesonyiwe abakozi babeerewo twekola emirimu gyaffe abakozi babeerewo tunonye abakozi nga tebasobola kutunulwako n'omunaye atasobola kutunulwako era omusajja amulaba era omukazi asobola okulaba omusajja otasobola kutunulwako era asobola okumulaba okitegeera asobola okujja ne tageti z'ebbiri nti yala omulimu n'omukazi mwagala yala omulimu n'omusajja mukola ki mutwaliramu kati abakozi babayigirize babagambe ekyokukola ne webakoma balage limitisi zaabwe ategeera babagambe ekyokukola ne webakoma tetukoledde abantu oba ekitegeera ffe tukolera abantu nze Nyondo gwaŋŋambye abantu tubakolere mbagamba mazima kazini wakose ebyamo byasiza agenda kunkubira bya mazima eno niki tujja kugimuwa ajja kugiraba anyway
tosalanga gwakawala nga towuliza gwakalenzi sabo Namiru mukyamu talina bukyamu yaddoyo Namiru mukyamu muganda wange tolina bukyamu just omwana gwe wajja ewala Kyozani Becky naye yabadde alina okukola okwetaasa oli yatuuka n'okufunyisa olubuto maid ayi kiba kigenze wala naawe Kyozani Becky ye nga teyasobola kufuna lubuto mu gundi yamufunyisa oli yali just ayagala zanya mu drama Kyozani Becky ali lubuto ali lubuto naawe laba nno kyoka tokimanyi kuona omwana omuto gwalina ali lubuto Lwamiru Katorode oli mugumu lwekyo onali mu musuutasuuta walya ne bulusu bw'omwana bw'abaana mwana ku mwana ali ku bulusu bw'abaana gwe tomulaba tubuuye olubuto lwani lwono omupya ese nabo tuba kitandika ddayo era olikwe kumugamba sikyajojoozi oyo addamu nga ngenda ddujjamu kisegeera ngenda ddujjamu kubanga kijja kola kijja kundabisa olikwe kumugamba mitolujjamu kakola omukolo nga bukyali abasajja bonna basigula bakazi babannaabwe kyekye bakola oli wamuganga ngenda ddujjamu nga mugaka tukola omukolo ensi ekimanye oyagenda kutukola ki ndowooza tukoledde abantu wabula mobile money tokyakola mwena abagala okuteeka sente zo ngaoyagala ziteeka Uganda sente nyingi biki toyagala ziyisa mu bifo biki iralalala sente zireete wanene okubaniyansi onsangewo abaana abali mu biyumba fesi bagirabye sente tuziteekayo mukama waaganye okusindikira jangu imiriraawo azisindike nga woli ng'olaba zigende nabakokopa migeti bazifunye n'okuzijjako baziggyeko tambula kola ki abali Uganda ng'oyagala kuguliza bintu Dubai byonna tubikola ekyo mwebale kuyiiya nange sijja kwerabira abantu omanyi waliwo abaana babeera bize bambi oluusi nga tebasobola na kuva gye bakolera bakyanoonya kasente nga waleetaaze ettaka eriri makubo amatuufu ife abannyondo estate experts tulina ettaka oba oyagala kyapa tukuwa ekyapa bw'oba oyagala tekuli kyapa tukuwa nga tekuli kyapa jjukira nti eri ekyapa liba lyakabeeyimu eri endagaano liba lya wansi nsimuuko ate tukkiriza okusasula mu installments n'ogamba nti Rosette ze munange ndi wa kiyumba munange ze nfuna akasente katono naye sobola kakuŋŋaanya mpaako mpolampola mpa mukaddewo oba mugandawo omuntu nagwe weesiga tugende nesere nezohandika nazo tukole endagaano gwetandika kola ki kuwa sente mpolampola oba oziwa mama wo nga yazimpa oba oziwani nga yazimpa so ebyaffe byabwerufu naye kaba kayumba ngaakono ga Rosette njagala ennyumba nga ewedde okuzimba njagala neneko njagala katonotono kinakola nazimba obuyumba nga bunotono nti abaana baba basobola okuba nga babwafoodinga si zino ziri kugomola kwotandikira jangu twogere ebyaffe byabwesimbu byamazima byabwenkanya mpozi naagala okulabika obulungi sikini gekusumbuwa oba mu winter oba mu summer enamba kweryawo Nyondo Glim mutunoonyeko enamba yange eri yavako 778 enamba eriku empya yesembyayo 09 munoonyeko mujje nakatuwenva nva kutambuza bizigo era ojja kugamba buno ndirudda wa DHL tugikozesa gwali ewala woba oli ku union nengamba akaninyewo ka metro dakika 2 mankutuuseeko oli wali aboheo nengamba akaninyewo akaki akabaasi bankutuuseeko oli Abu Dhabi nengamba mpale location nja kuvugawo nja kola kinja kutuusaako ebintu so tukutuusaako ebintu mu buki mu budde mutunoonyeko buki munoonya takumira pera akole ki abakuume assalamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaam awo komae ojja kutola shahada kaba VIP ojja salamu teri mu bya VIP akabaka bya VIP ojidamu wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu masalama producer tujeyo